سوء الخاتم يسكن الله ومجيب وفضل من البدع مسلم من البدع والمسلم من البدع محدث بقى النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد وتمي له النبي توبة kata watawa mu Luganda kwe kwemenya obanga bugezi togattangawo sami'na wa asayna nga tunnafa okitegeddeko nti kinyiiza amba okusala ebirevu bino ne bamusomera mpaka yatugamba nti khalifu mushrikin mwawukane ku bashiriki waffiru tuhagire mu mbireke wa ahfu shawariba mukendeza ku masuku watu bayasomesa nabbi waffe yatusomesa bwate ku kirevu koleetya sanyusa Allah osobola omusinkananga musanyufu feesi yo togikyankalanya ebirevu birekedda lwaki innamal a'malu bil khawatim weetegekedde otya olunaku lwogenda okusinkana Allah eyo feesi gyetwala mu maaso ga Allah okkiriza olemere mu mbeera eyo kati bw'onoofa ng'obadde ova mu zikiri kalenge mbusabirila bw'onoofa ng'obadde ova mu bida nawedde nti maddagambogo bazeemu sebo bakomyemu balanga ogenda maddagambogo kaboda ne kakutomera ti notomera omuti ngalangata bbiri ng'ofudde obadde olagawa ku maddagambogo ya ayyatuha nafsul khabitha mwoyo gw'omubi fil jismi al khabith bulijjo oguwangalira mu mubiri omubi akhriji kativaayo ila rabbin ghadban ogende eri Allah omusange nga munyiivu kitutuma kwegendereza byetukola kale bannange mbeegayiridde otegedde kinyiiza Allah kireke kola tauba musabe Allah nsonyiwa nga akusonyiwa mu hadithi emu mbaka yatugamba ta sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti attaibu min adhambi omuddu bwe yeenenya ezambi n'alireka kaman la dhamba lah Allah musonyiyira ddala nabanga atalikolanga nako tolabanga Allah waffe wakisa tukkiriza nze sikyagala nawe sikikwagaliza okusinkana Allah nga munyiivu bannanga oba osiraanye gw'olaba onyumirwa layifu lwaki ofitinga mulembe bavubuka basala ebigooli nawe osala ebigooli onyumirwa gezaako otuuke mu kabbuli ng'omutwe waguzanyiramu bago wagutonda ala tastahi min Allah tomukwatibwa nsonyi okola bimunyiiza byereere oli munnakakikya wulira bwino innama al a'mal bil khawatim emirimu gibalibwa ku nkomerero ekibuuzo kinene hadithi eyo ogiyigamu ki nange nalabye ng'ogitegeera obulungi tugiteekemu ekigambo kya baganda bagamba batya bweyinda saagala onooneze birala nze njagadde kutegeeza nkuba bweyinda naye wali okirabyeko neyinda oluyinda eggulu libwatuka nebuggola ebire ne byesomba kisoboka neyinda nnyo ate era netonya nnyo nakino kisoboka neyinda nnyo ne bufuire buti ne bwe buti sakolabe banifa batayiga twabaki wallahi nakino kisoboka neyinda nnyo newatavayo wadde akatonda aka naye ng'obwedde eggulu bababo
Olusi n'olumamira lusaza ngolaba enkuba egenda okufukumuka obufu simanyi okitegeera munnange gyekiri wallahi gyekiri ekyo kyeggambye gyekiri ku musaaze nga yasaala nnyo simanyi ompulira ate asiiba nnyo simanyi okitegeera nga wamujjana nono gyali ng'asaala nnyo bweyinda si munange bweyinda si bwetonya kisoboka wallahi ng'asaala nnyo era ng'asiiba nnyo kasita wabalaba mu Ramadhaani nga buli lunaku asaala ettalawiya ate buli lunaku asaala ebirevu yalowooza nti bweyinda nga tombaka akirangirira dda yatuga nti rubba saimi lam yajidi min siyamihi illa aljua wal atash kisoboka okuba omusiibi nga tajja kufuna mu kusiiba kwe okujjako kulumwa njala na nnyonta ate kujjana nga taliiko nga wa muliro teyasiiba yasiiba anti bweyinda bweyinda si bwetonya bitukubiriza kwegendereza byetukola gwe raba ng'okola exact nga Allah bw'ayagala ng'omubaka bwe yasomesa kikujjako ki munnange ne ssebo osaala nnyo ate osaala nnyo ebirevu wewanira mazambi ssebo gw'osaala nnyo ate osiiba nnyo wulira ate oyenda nnyo ate musaaza ate munnakakikya gw'olooza bweyinda bwetonya fawailu lilmusallin ezo aya tezituuka nga Uganda abasaaza abategendereza swala zaabwe nga ye asaala busaazi ate bino ebisomerwa ku maviivi tabimanyi yagattawo ki yabyesonyiwa kasita byamukaama bwatuukawo nga siiya busiiya n'asaala ne sijida n'emera omulengeera ino laba omusaaze kumbe bweyinda wallahi tekiraba nti bweyinda ennyo ng'ejja bulijjo bwolowooza bweyinda bwetonya nedda basaaze bannange twegendereze nnyo byetukola olabe nga byokola byonna bitya engoye zoyambala daba nga zifiitinga ku musaaze ow'emputtu mbaka atukana tugamba nti la tusbil toyambala ezitali waggulu wa bukongovule n'atuwa n'ensonga yatuga nti fa inna allaha mazima allah la yuhibbu allah yatamwa almusbilin abasajja bamukweyesa nkole ntya kiri kimu ekyokukola nkole ntya tekirina optional toli kikolanga nsiramu engoye zo nganye ebagiyita mputtu olowooza ezaala ki okusinkana Allah nga munyiivu tokitya innama al a'malu bil khawatim emirimu gibala ku nkomerero olaba ogenda okufa ng'oli mu ngoye zinyiiza Allah kubanga nkiraba nnyo ku boda nobaga munne obula kibagano kitegeera yaba n'empale bbiri wabalabako ayina esaala n'ey'ekikatuliki n'ey'ekiseveniside yagamba mu empewo ateekamu esaala nga nsiraamu n'ateekako n'ebikka n'engatto tayagala kumanya kisoboka wallahi nga koolwa agenda okufa obunzise bubi ababoda tebafa mune ayambadde bw'atyo ye shaitaani mugambye eti onotuka okusaala ng'ogijjamu ng'ogenda osaala obuwangazi bwe gwobufuga mune ogira bwoti ng'emmotoka emutomera ki ekiri awo afudde ekyo si kyekikulu naye afiiridde mu ngoye z'ekikaafu erinnya siraamu nekino kisoboka wallahi nze mbalaba ng'erinnya siraamu nga ne feesi nsiraamu ekirevu tayaali ate engoye mbuye wa bodaboda era omu nawalirizibwa omugamba ate bayize nali nkyavuga pikipiki nimugamba kati imaamu mulamba noseeka alina n'eddiguli nimugamba shaka engoye si nsiraamu
nangamba anti boda anti piki eno anti nemuga kano kagaali eno bicycle nga nange ndi ku piki ngezange ziri eno waggulu nemuza kano kagaali eno bicycle oluza yatunula atya tekizituma nga nze nkubuuza kubamu akafaananyi nga Allah akubuuza nga Allah akubuuza ku byengera bye ekyengera kyengoye basaze bannange ab'ebitiibwa ekibuuzo kinene kitya mu hadithi eyo yigamu ki hadithi ki ombaka yatugamba nti innamal a'malu bil khawatim emirimu gibalibwa ku nkomerero era bamanyi batuwa kaida egamba nti laisa al-ibra fi naqsi al-bidayat walakin al-ibra fi islahi al-khawatim wan-nihayat ekikulu si kutereeza eno ntandikwa wabula eri gy'ogenda okuwunzikira watya buli omu tamanyiiyo osanga musaze yabala mputtu na bukalukalu mugamba kubirevu yekwasa kiro na kiri agenda okulaba talina bwino naaka ate byamutama omanyi kyagamba yagamba nze ekikulu first of all nze sina mutabuliki twalina nabbi wabatabuliki nobanabida twalina banabbi babiri bannange nabbi waffe yatugaana olugaana ate yafa akola kinkongeddeko teri agenda bikyusa byeyasomesa bijja kusigala nga byabireka gwe toli mutabuliki oli musazi wabireko twalina bannabbi babiri bakalase bagaze ate ne famire yaffe ffenna gwe ojja kujjako waffe olabe ojja kutulina olukiiko ojja kujja olabe ffenna ne bataata abisala ne bajjajja baganda bagenda basala birevu ffe tetuli batabuliiki mutugende kompola temuli baki twalina bannabbi babiri gwe tokimanyi nabbi tulina omu ate ekyewuunyisa ye nabbi w'abasiraamu era ye nabbi w'abakafiiri nabbi Muhammad ye nabbi w'abakaafu amukkiriza yawona amujemera muliro waman yasi llaha wa rasulah Allah bwati byakimala yakisalawo waman yasi llaha wa rasulah wayataadda hududah kasitojemera Allah kasitojemera Allah n'omubaka we n'olumbagana ensalosalo ze owedde yoyo gwe yatukwasa ye musomesa gwe tuyina ye nabbi w'abasiraamu ye nabbi w'abalokole ye nabbi w'abaseveniside ye nabbi w'abakulisitaayo mukolereko emputtu bakutenda ye nabbi w'abaganda ate ye nabbi w'abanubbi ye nabbi w'abasoga yoyo gwe tuyina ye nabbi w'abasoga ye nabbi w'abachina yatugamba atya innamal a'malu bil khawatim hadithi ekulabula ki butafa tofiira wakati mu busungu bwa Allah ate wulira teri amanyi lwalifa amakulu hadithi eno etugamba ki gwe labanga buli kyokola kya kisiraamu ogenda kwebaka funa wuzu toyina wuzu funa wuzu webake ne wuzu leta adhikari bismika Allahumma amutu wa ahya adhikari zilete soma surati ikhlas soma surati falaq soma nas wande bulusu mu ngalo soma qul huwallahu ahad Allahu samad soma ikhlas soma falaq nas wesimule omubiri gwonna wosobola okutuusa engalo zo wakiwulyako ekyo wobakire wakati mu kusimba kwa Allah ng'oli mu ibada wakati soma surati mulk soma surati sajida kale adhikari nyingi ni waliwo dhikiri mpaka yatugamba nti ij'alhunna akhira ma taqul eno gyobanga osembyayo kyekiri mu dhikiri eyo owerera Allah obeera ogamba otya mu dhikiri eyo mpaka gyatulumiza nti gyoba osembyayo gyobanga osembyayo yatuuka n'otugamba nti wala imutta nomala ofiira mu kiro ekyo ng'ogyogedde mutta ala alfitra ofiira ku busiraamu amakulu sibira mu jjana
dhikri egamba etya Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk Allah nze nkwewadde nze wenna ndi wuwo wa wajjahtu wajhi ilayk ekyenyi kyange nkyolekeza gy'oli wa fawwadtu amri ilayk wa fawwadtu amri ilayk ensonga zange zonna nzikwasizza wa alja'tu dhahri ilayk omugongo gwange ngutunuza gy'oli ulya bwino ulya omusiraamu bwe yeewerera ng'agenda okwebaka ulya bw'aweera mu maaso ga Allah amugamba nti la malja'a wala manja minka illa ilayk la malja'a wala manja minka illa ilayk teri ayina buddukiro teri asobola kudduka la malja'a teri optional teri wakwewogoma minka omuntu nadduka ng'akudduka illa ilayk era wunzika addukira gy'oli subhana rabbina al-a'la Allah waffe waggulu yayawukana muki yayawukana mu byonna sokolabe point eyo kati buli mugezi mu byateeka okukola mu bwangu kutya Allah bwamutya nakola atya gamba nadduka alagawo atadduka alaga gyali gwe kasolya nti mutidde ng'owulira otya Allah dduka ng'odda gyali ekyo Allah teyakiwa kitonde kyonna Allah yakyesigaliza kubanga sokolabe buli kitonde ky'owulira ng'okitidde okola otya ng'odda gye kiri bagambe waliwo empologoma odduka odda wali mukasaka weeri nga njitidde nnyo kanziruke ate ng'odda gyeri akangende gyeri nziruke nga nzira gyeri bwe natuuka wali gyegayirire ngigambe nze gwolaba nyina puroguramu zinyingi ate ngenda nakola hijja tondya bwotyo bwokola bweba eri eri oddukirawo odduka odda eno ate olengedde eri omusoto oddukirawo odduka edda eno naye munnange Allah wa kitiibwa jalla jalaaluhu la malja'a wala manja minka illa ilayk teri akutya okujjako nga gy'oli gyaddukira oba mugezi n'otya Allah n'odduka ate ng'odda gyali la malja'a wala manja minka illa ilayk amantu bikitabika alladhi anzalt nzikiriza ekitabo kye wassa kitabo kyekyo Qur'an amakulu olinga agamba ne bwenfiira wano mu byobugagga byennyina Qur'an njikkiriza bannange nkulumiriza wulira mulinga Qur'an nga Qur'an ogikkiriza bizakhafiriha yonna kubanga ekizibu ekiri ku Qur'an nomala wakanyamu aya emu Qur'an yonna bwogiwakanyiza الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم منانge القرآن يونا فانغانا bigambo bya Allah ne kamala kakutanda ne mumala mubamu aya ne bweba nga goli atajimatira okafuwala kuba Qur'an yonna boji wakanyiza kati nga ku mukyala ngeye bamusomera aya ziri fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' bwawulira aya ezo ezikola zitya ezikkiriza bbaawo muzaako ngawulira yenna ggwawo era ngawulira aya ezo tazimatira nga ezo tazikkiriza abamukaafu ne bwasiiba ne bwasala ne bwakola hijja amantu bikitabik alladhi anzalt nze mpulira ekitabo kye wassa nkikkiriza olaba okuweerera okwo ng'oweerera Allah olaba otyanga mu kiro ekyo mwegenda okufiira dhikiri sinnagimalayo wa binabiyika alladhi arsalt
biweddeyo. Wa binabiyika n'ennabbi womumatira allazi arsalt oyo gwe watuma. Olaba otya ng'omusiraamu bw'atyo bwe yeebase ate ko olwo agenda okufa, agenda kufiira mu buliri, musota gugenda mubojja, anaabanga asimuka nga yafudde dda. Nakino kisoboka agenda kufa kikutuko, kisoboka ekiro ekyo kyennyini ng'abatemu bagenda muyingira bamutemeetema afe, naye yafudde amaze okuwerera Allah, ayina ne wuzu. Bagenda mukuba amasasi ku olwo, tajja kuva mu buliri ku olwo mufu. Naye oli ebigambo byasembezaayo ku lulimi lwe. Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa alja'tu dhahri ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bikitabik ulira amantu bikitabik alladhi anzalt wa binabiyyika alladhi arsalt wa binabiyyika alladhi arsalt. Sokola kankulage ku musiraamu ono, kankulaga abasiraamu babiri. Omu yoyo atya buli ekimukwatako kisiraamu, bwati bwayingidde obuliri, tunula ku feesi ye, feesi nsiraamu, gerageranya ebigambo byayogedde nga bw'otunula ku feesi y'olabe, tasala bireve ekirivu tayaali agenda kuyingira mu buliri nga nefe agenda kuyingira mu buliri nga ayingiza mu feesi nsiraamu. Kiki olaba waawo? Gamba tiiki. Abasomesa kanakodi bakakozesa nga bamakinga ebitabo by'abaana homework. Wakoze namba 1 kisoboka. Siwulira tiiki. Ayi namba 2 kubanga omusiraamu esooka omulabe kisoboka wallahi. Nga ne nayiti njogedde ku ki? Ntegeeza ki? Nga naye ngeri zasulamu nsiraamu ziri waggulu wa bukongovule. Sokola mayiti eri mu buliri kuba kisoboka wallahi nga kwolwo agenda okufa. Sokola mayiti ye feesi nsiraamu engoye. Ojjukira ebigambo byayogedde? Kiki olabye ku feesi? Gamba tiiki. Ate engoye, ate olulimi kyekiri ku lulimi? Gamba zikaayi. N'olulimi siwulira tiiki. Ate laba ono sokola bono bwatyo bwayingidde obuliri atya feesi. Feesi ye eringa ya madamu mukyala we baabo bali mu buliri ne feesi eno kiki mwayingira? Simanyi abasaze bayingiramu engeri y'okuwabula Allah bannaye sikitegeera. Nannyini nsi yali tasobola tutondaga feesi zaffe ziringa ez'abamadamu. Kubanze wange mmulaba kati sembeze weewe olabe kogamba Allah omuwabula yakola bubi kubanga bali yabawa amabeere ffe natuwa kirevu kogwe kankikala kate. Ayingidde obuliri bwatyo munnange. Mbadde nkunyumiza abasomesa bakola batya nga bamakinga homework? Kisoboka namba 1 tiiki. Ayi namba 2 namba 3 nakino gyekiri bweyinda gunga omanyi wakozebwakawo wasuze otunula enamba zaddemu fraction. Close the bracket no closinga. Open the bracket. Omubijjukira ebyo nojjayo obwongo bwonna awetagisa kubanga waliwo wetagisa waliwo wotuuka stage gy'otuukako tonafuukako answer naye waliwo stage gy'otuukako abokubala babimanyi bino. Waliwo stage gy'otuukako nga wali positive wagendagendawo negative nomalirayo obwongo bwonna n'obukola bulunyigali simukitegeera. Naye omusomesa n'atunuulira namba 1 n'akola bwati kakyako kategeeza ki? Gaki gano ye tayogera naye kalamu yeeyomba. Bulijjo mu kibiina toliimu ogere gaki what is this? Gano gaki gokoze? Aye namba 2
gano gaki bweyinda ate nga gomanyi kiyitirivu naye nga kati ulya general comment ataddewo ki no work done ebya duniya nesaba okuwemu akafaananyi ngutuse mu kabbuli nga Allah okutunulira essalayo gano gakiga efesi gyosala nayo kubanga mu hadithi emu eri mu Bukhari mbaka yatugamba nti sallu kama raaitumuni usalli musale nga mulabye ensala ate hadithi endala eri mu Bukhari ya Habab ibn Arat ya Habab eragaki mbaka yasalanga atya bamubuuza nti akana rasulullah yaqra'u fi dhuhri wal asr mbaka yasomanga Qur'ani musala ya dhuhri ya asri uli omusazi w'ebirevu omusazi w'ebirevu Habab yamugamba nti naam of course namubuuza Abu Ma'mar namubuuza kaifa araftum qira'ata mwamanyanga mutya nti kati asoma Qur'an Habab yamugamba nti min ittirabi lihiyati twalabiranga ku kirevu nga kyenyenya kakati ulira kakati gosala nnyo ate oli musazi wa birevu ekibuuzo gwe osala kyenyenya kati ate nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam kyenyanyanga olaba omutonzi bwagenda esala ate esala kasitegenda question mark kino kitegeere nehija eba egenzeeko ate okusiiba gwe siiba nnyo osibe ne sitati ngeno bwosala ebirefu bwokweyesa bwobba bwoyenda mazambi kuŋŋaanyaawo nga bwokuŋŋaanya ne ibaada tokola tawuba bakutenda otuuke mu kabbuli ng'ekisibo kiriko gakigano gekigolese gano general comment siwulira no work done ate nga gwalinga ku nsinga olabawo ne sijida emeze samubalagako wano yagenda Makka emirundi 7 ate musazi wa birevu otuuka mu kabbuli nga no work done ate abalabi sajja alina imaani yakagenda Makka emirundi 7 daba imaani gwani yaga nti bweyinda banenge bweyinda bwetonya gwani yagamba nti nga bwe tubiraba ne Allah bwa innamal a'malu bil khawatim eno hadith nalabye nga jatuyambako nnyo okutegeera omusomo gwa leero insha Allah nga Allah atukwatidde ku nsaba Allah atuyambe tubitegeere bulamu bwaffe bumpi oli wakati mu kwebuzaabuza engalagata bbiri ng'ofudde kutuuka mu maaso ga Allah ga biwali weesigulirako byonna nga no work done owedde ate ng'okulabula kwakutuukangako uli hadith eno Anas ibn Malik yagifulumya ebigikwatako biraga nti ntuufu nnyo kubanga Imam Ahmad agiina Imam Tirmidhi agiina Sahahu al-Albani fi silsilati al-ahadith sahiha mpaka yatugamba atya mu hadith eno idha arada Allahu bi'abdihi khayran ista'malahu Allah nga yayagaliza omuddu we jjana amukozesa qalu basahaba bamubuuza kaifa yasta'milu Allah akozesa atya omuntu Allah akozesa atya omuddu we qal nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam yuwaffiquhu lil'amali salih Allah amusobozesa okukola omulimu omutuufu oguliko obujulizi qabila mauti nga tannafa mu riwaya endala eraga nti thumma yaqbiduhu alayhi Allah nagumutirako kubanga ne bano bolaba tebasala birevu abasinga bali babisala ate bawulira ku bwino Asadullah kati wuyo yanyumiza yali abisala mutunulire bawe ku salamu abasiramu bawe ku salamu yimire bawe ku salamu kati oyo Asadullah Saifullah oyo mukwano gwange engoye muzirengera yali akalakata nga kwesa n'engoye kati kakudire mu hadithi eno
inna allaha idha arada bi'abdihi khaira Allah nga yagaliza omuddu wejjana istamala amukozesa qalu bamubuuza kaifa yastamilu Allah akozesa atya omuntu قال يغامب النبي وفي صلى الله عليه وسلم يوفقه للعمل الصالح يوفقه للعمل الصالح amukwatirako namusobozesa okola omulimu omutuufu qabila mauti nga tannafa mu riwaya endala yalaga nti thumma yaqbidhu alayhi oluvannyuma nagumutirako kyekidirira gamba namuwejjana nga buli kyakola nga Allah labawo wakaddaani ate nga banne buli kye bakola nga Allah no wakaddaani fawailu lilmusallin gotagimenti eri abasaze nga bamuliro kati eyo ayo giteekawa iri mu surati Maun fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun okulajana alhalak okuzikirira kuli kubasaze nga bo an salatihim sahun ngesala zaabwe tebaziwa kitiibwa baziragajjalira yasala bwajja okusala nga yajja kusala busaazi ate okusiiba bwe kutuuka yasiiba busiibi ate amateeka g'okusiiba nga sina byaliko emisomo egijja insha Allah bwino namutegese tulabe ku mateeka getuteekwa okugoberera nga tusiiba era tujja kulaba ku mateeka goteekwa okugoberera ng'okola hijja kubanga hijja esembedde insha Allah ojja kulaba tujja kujjayo ago galuwa agatannaba kusomesebwa ng'abaddu tebannabaggalaba ffe tugabajjireyo liyahlika man halaka an bayyina gomanye oba onoogagoberera oba onoosaatukira mu hijjayo naye munnange bweyinda kisoboka okuba nga golabawo wakaddaani nga Allah alabawo no wakaddaani siwakitegeera nga wolaba entuumu y'emirimu nga Allah alabawo nothing. Abu Sa'id al-Khudri ule yatugamba nti ya'ti an-nasu yawma al-qiyamati bi a'mal kuna kule kiyama abaddu bagenda kweta ibada zaabwe baziteeka mu maaso ga Allah amthali jibali tuhama nga ziringa ensozi zetuhama nga bwola abantu wana Uganda tulinawo ensozi ze Kilimanjaro kakati ibada wetu kokolera olusozi ibada z'omuddu omu ne zikola olusozi si lusozi wabula ensozi mountains amthali jibali tuhama nga ibada z'omuddu nga ziringa ensozi zetuhama ekizibu kiririddawa yatuga nti fa idha wazanuha baligendo ziteeka ku mizaani la tazinu shay'a nga nowaka bweyinda innamal a'malu bil khawatim kyoba wetegekera osinkane Allah ngoli organized ngerinnya ly'Islam nga fesi y'Islam nga buli kikootako k'Islam walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan tokkiriza kusinkana Allah ngoli musiramu nga atolika ebitali bya Islam nga fesi si Islam engoye nga si Islam omulimu gw'okola si Islam nedda nkwegayiridde baba gezi bakitya okusinkana Allah ghadban nga musunguwavu kike bagala bamusinkane nga ghayru ghadban nsaba Allah wekitiibwa akituwe tusinkane Allah ghayru ghadban nga si musunguwavu gye tuli gamba nti amin. Seka Ismail nkisaba ojjo malirize.